Emboozi gyenkuletedde olunaku olwaleero evaako bannamawulire bano abasatu abasobola okuba ate nga basuze ekitalya okuli omukulu gwe bayita Isaac Ssemulondo Kawalya oba gwe bayita Kayz. Omukulu ono nga bava ku Next Media, omukulu gwe bayita William Mako n'omukulu gwe bayita Ebya Wako. Bano nno basindikiddwa ekitalya paka nga 15 omwezi guno gwe 10 omwaka guno gwennyini. Mu mbeera nga osobola okuba ate ng'etambula, abakulu bano basobola okuba ate nga bavaayo ku program gye bayita Morning Express ng'ebeera ku Sanyuka TV. Basobola okuba ate nga bavaayo ne balebula oba ne basobola okuba ate bafulumya ebigambo. Omukulu gwe bayita Os Sunna yasobodde okuba ate nga yabaloopye n'abatwala ne mu kkooti okutuuka wano nga basuze ekitalya ng'agamba Os Sunna ategeeza nti ebigambo bano bye bamwogerako byali tebiyinaako mutwe na magulu. Mu mbeera gye kwate bamutegeeza, omukulu ono bategeeza nti tewakyali ayinza kumutegeka namuwa 2,000 eza Uganda mu kivulu kyonna. Ne bagamba nti omukulu ono ali mu kalogo kalenze mu mbeera eyo kuba ate nti mulogo omukulu ono nti mulogo omukulu gwe bayita Os Sunna mbwera byonna byasobodde okuba ate nga afuna ebintu byonna abijja ku bakyala abeekulidde oba ggwe boyinza okuyita bashuga mami mu mbeera eyo nga yasobodde okuba ate ng'erambikibwa. Omukulu Os Sunna yasobola okuba ate nga avaayo n'akola press conference etaali nnyangu kubanga yasobola okuba ate nga agimalako ng'akaaba nga yeebuuza Kayz NBS kiki nabakola bannamawulire lwaki munvumye. Mu mbeera eno nno omukulu nga yasobodde okuba ate nga alambika ebintu bye byonna ali mu ssanyu jjereere wezibanga nkoko olunaku olwaleero zigudde wezibanga nte asobodde okuba ate nga aziridde n'azikoowa Os Sunna kubanga ye kyabadde alwanirira asobodde okuba ate nga akifunye. Mu mbeera eno wadde nga bangi nnyo asobodde okuba ate nga bala ku mitimbagalo egy'enjawulo nga bajjaganya olwa Kayz olw'embeera gy'asobodde okuba ate nga abamu abatwalidde mu mbeera etali nnyangu, mu mbeera ey'okugamba nti Kayz abadde yeeyisa mu mbeera etali nnyangu. Nga tuzze mu k'obuntu toyagalizanga munno komera. Bagamba nti ekkomera y'entaana y'oku nsi eno wabula byonna nga biri awo. Embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula, omukulu Kayz, Ebya Wako n'omukulu gwe bayita Mako bagenda kubeera ekitalya paka nga 15 wabula mu bonna beebuuzizza nti jjajja Isima, omukulu gwe bayita jjajja Ichuli, omukulu gwe bayita Ibrahim Tusuubira Isima Olaxes nga ye teyalabikiddeko. Omukulu nno nga bwe bagamba nti obukadde magezi Isima Olaxes yasobodde okuba ate ng'emisinde gyamweyimiridde era n'akadde kano kooti ekyamunoonya. Isima Olaxes amulabako yenna kooti emunoonya kubanga ayina kubeera kitalya kubanga bonna babateekako musango guno. Embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula, Os Sunna asobodde okuba ate ng'ayongeddeko agambye bannamawulire bonna era asobodde okuba ate ng'alina amannya g'ayongeddeko mbu Edisendi abo balina kwetondera ku TV. Omukulu gwe bayita Saimo Owabukedde Os Sunna akutegeezezza mbu oyina kubanga weetondera ku TV bw'onaaba ogaanye naawe wandigenda ekitalya. Os Sunna ayimbidde ebbanga ddene nnyo, bangi nnyo ne beebuuza Os Sunna kiki? Os Sunna kiki? Gye buvuddeko omukyala gwe bayita Fifi the Queen yasobola okuba ate ng'avaayo n'ategeeza omukulu Os Sunna ng'alemedde embwa upcoming ekizibu kye ki? Lwaki tagendako ku bijja bya bajjajjaabe? Abantu ne beebuuza Fifi nga teyamutaddeko yamutya kiki? Os Sunna asobodde okuba ate ng'ategeezeza nti buli munnamawulire yenna eyali amwogeddeko n'agenda okumwogerako bagenda kukoma ku Os Sunna okumanyiira. Embeera nga wejjidde akadde kano tulinze tulabe embeera nga ugenda okuba ate ng'etambula. Wabula ndabyeko ekiwandiiko okuvaako mu Sanyuka TV oba NBS Next Media nga bagamba nti olw'embeera nti abakozi baabwe bano babadde baagala okusaba bail n'olw'embeera y'obudde teyabasobosezza era ng'abakulu bano balina okubeerayo paka nga 15 nga bali kawunga ak'ekitalya. Omukulu gwe bayita Kayz, Ebya Wako n'omukulu gwe bayita William Mako. Mu mbeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula byonna nga bitambudde, kubaawo okusoomoozebwa, kubaawo okwetonda, n'abakulu bano bo basobodde okuba ate nga balaga nti okwetonda tewali wadde n'akamu. N'omukyala gwe bayita Zahara Toto asobodde okuba ate ng'ategeezezza nti omuyimbi ne w'obanga waggwa n'ogwa ne b'okola amawulire ag'enkana gatya toyinza kuvaayo. Zahara Toto ategeezezza tewali muyimbi yenna agenda ye kumwepankirako wadde basibye bakwano be agambye tewali kuzikiza. Agambye kye yatandika
kyo kigenda kuba nga kitambulira ddala. Omuyimbi waba upcoming ajja kusigala nga upcoming, yagwa oba nno obubaka badde bwa zahaltoto ng'ategeeza baagukumye gukyayaka, tewali nti oba kwetonda, tewali kola ki. Omukulu yagambye kazaabika emipiira, akwagaliza ekkomera, obusungu bubaawo. Ayinza okuba yogera ebitakusanyusa Kayz, naye mu mbeera ey'obuntu omuyimbi weetaaga media okubeerawo, mwetaaga abayimbi. Mu mbeera eyo akadde kano ebibiina eby'abayimbi bisobodde kuba ate nga bikola bitya? Yembeera nno ey'Ekitalya nga 15 omwezi guno gwe-10 Kayz Wako bagenda kuba nga bakomawo, naye nga nsuubira beyiro bajja kuba nga bagifuna mu mbeera eyo nga bwetambudde. Naye nga omukulu Os Sunna ali mu mbaga njereere ng'agamba abakulu bano kabakirabe olw'okwogera kalebule. Bagamba Os Sunna nti mulogo, n'abagamba baleete obujulizi bukyababuze. Wabula era Os Sunna yategeeza nti omusango guno gwonna we guggweera ayagala akawumbi kalamba. Kawumbi kalamba. Ayaya, singa Kayz abadde mugandawo, Wako ng'abadde mugandawo, William ng'abadde mugandawo, wali badde ogumusalira. Byonna bibaawo, ensobi zibaawo, okwetonda kye kisinga mu byonna. Nsonyiwa yasinga. Kitalya si wangu, akwagaliza ekkomera si byangu. Abayimbi nga bwe mpulidde badijja ab'enjawulo nga bagamba baagala okumyutinga oba obutaddamu kuba nnyimba za Os Sunna. Olowooza Os Sunna nga temuzzeemu kuba nnyimba ze emyaka gye mugambye emyaka 2, Os Sunna olowooza afiirwa ki? Mubadde temuzikuba ate munaayongerako? Byebyo nno badijja bo bagamba baagala kuba nga tebaddamu kuba nnyimba za Os Sunna paka ng'aggyeeyo omusango ogwo. Katugalinde gonna, njagga kuleetera wano. Webale kuba ate nga ofolowinga, wonna wosize okuba ate nga okazanirira, webale kuba ate nga otwekuumiddeko. Tukwagala nnyo ebbanga n'ebbanga, akuume.